Gano ge makubo nga bagafaanana mu disitulikiti Mpigi ate nga geeyambisibwa abantu ba bulijjo okuyimiriza obulamu bwabwe. Enguudo zino okuli olw'Ekkumbya ne Maggala embeera mwe ziri mbi ddala olw'empompogoma z'ebinnya ebizirimu ng'enkuba bw'etonnya kiba kizibu okusomoka. Kuba ebisooto by'amaanyi, amazzi mangi tunaatera kuleeta maato ssebo. Abaana tebalina we tuyita ffe tetulina tunoonyeza kabajjo ka mwogera nga bwondaba nti ntaddeko emmaali tunoonyeza wano we tuyita. Kale n'olwekyo twalondera ddala bubi ffe. Abamu ku bantu abakozesa amakubo gano batunnyonnyodde obulimi bwe bayitamu okuva amakubo gano gatandika okwonooneka. Kati okuva lwe twalonda kati tugenda mu myaka 5 omugga mubi. Naye abakulembeze baffe tebafuddeeyo okubeera nga batuyamba. Bagamba nti waludde nga balaajanira abakulu ku disitulikiti Mpigi babayamba okugaddabiza naye nga buteerere. Naye ng'omusolo nguwa ndi wa boda ndi mulimi ntambuza ebirime ebyange buli kimu. Naye nze kye mbadde nsaba eri abakulembeze baffe tulonda baleme tujjukira ku ssaawa esembayo baveeyo nti beefuula biki nti beefuula bazze okutuyamba mu ssaawa ekola ki esembayo. Ekizibu kino kisinze kulabibwa mu ggombolola y'Obuwama ng'eno amakubo agasangibwayo gali mu mbeera mbi nnyo ng'era abantu basanga obuzibu okugeyambisa. Era embeera ekkubo mwe liri mbi nnyo. Bantu baffe bayitawo abasuubuzi baani si bannabyabufuzi tekuba lya bannabyabufuzi. Ekisinze okunyigiriza abatuuze kwe kuba nti disitulikiti evunaanyizibwa kulabirira amakubo gano ate tefuddeeyo. Bandibadde bazadde kino ne bakikola naye abatuuliza batakolera kino bakubulira twakita za disitulikiti mu myaka 5 gyonna. Embeera enewaliza abatuuze okutandika okwekolera amakubo gano nga baweze obutaddamu kukombya abamu ku bakulembeze baabwe kalulu nga balanga okubalabya ennaku. Saba ebigome ebyo ssentebe w'eggombolola yageze n'abisaka chairman wa disitulikiti tatufuddeeko. Biri wali Mpigi bitudde bimeramu muddo naye tumulinze. Ewaffe Kkumbya ajjanga ne gundi tagezanga n'akomawo laali n'emu tetugenda muwa kalulu. Tutuukiridde abamu ku bakulembeze okuli ssentebe w'eggombolola y'Obuwama Kasule Frank nga naye ategeeza nti abavunaanyizibwa okukola amakubo ku disitulikiti Mpigi tebafuddeyo kuwuliza kusaba kwabwe ekiviiriddeko enguudo okwonooneka. Nze mmanjiza ekimala era chairman wa disitulikiti mukwano gwange. Naye atunuulidde kaawo atunuulidde yinginiya okulaba nti asobola okulirizinga ate n'okulaba nti bagula ebintu ng'ebyo bisobola okulaba nti bikola bufu. Naye naffe ng'abakulembeze buvunaanyizibwa waffe okuteeka batekiniko staff ku nninga bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nabo bagootaanya emirimu gyaffe egya disitulikiti emirimu gy'amagombolola. Ate ne gavumenti yaffe engisaba nti ssente erwawo zisindika ku madisitulikiti nekiviirako n'okukya abakulembeze abali ku ground. Nsaba buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa ku kyateekeddwa okukola akikole mu budde bwakyo. Agambye nti abakugu basaanye okwanguwa okukola amakubo okusinga okugaleka okwonooneka kubanga kivaako ebyenfuna bya disitulikiti okuziŋŋama. Batekiniko officer bo si ba bululu bakola ebintu nga bye baagadde naye ng'ate batta services eziri wansi ku magombolola eziri ku disitulikiti. Naye naffe nga bannabyabufuzi bwe tugaana okufaayo okulaba tubateeka ku nninga emirimu gigaana okutambula. Joseph Kinobe yakusakidde Gulino ku lwa Bukedde TV.